langirira ebigambo bino ku bulamu bwo. Ayi Yesu nkwebaziza olw'olunaku olwaleero kubanga nkomyewo mu nnyumba yo. Nkwegayidde Ayi Katonda, Taata nsaasira, nsonyiwa ebibi byange n'ebyonoono byange. Mukama nsonyiwa ensobi zange n'obutali butuukirivu bwange. Nkwegayidde Ayi Katonda mu linnya lya Yesu olwaleero, mu linnya lya Yesu neetowaziza wansi wo. Mukama nsaasira, okuva leero sikyadda mabega. Nkwegayidde Ayi Katonda mu linnya lya Yesu olwaleero kampeebwe omukisa, kampeebwe omukisa naawe, kamponyezebwe mu linnya lya Yesu, kanve wano n'obujulizi mu linnya lya Yesu. Amiina. Kama katumengalo nyingi ya shukira nebaawo omubuuze omwagaliza ekyamagero kya Katonda, mwagaliza omukisa gwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Haleluya. Ya ligambo okweragulangako buli lwolagula ebigambo ebirungi Katonda abituukiriza mu linnya lya Yesu. Amiina. Twebaza Katonda ku lwa wiiki eno. Tuli mu wiiki yakubiri. We are in the second week. Tuli mu wiiki ey'okubiri We are in the second week mu mwezi ogwokusatu. of the month of. N'olwekyo twebaza Katonda atwadde omukisa So we thank God who has blessed okubeera us mu nnyumba ye. to be in His Abagulira house. abooluganda, Let me tell you, okubeera brethren, mu nnyumba ya Mukama abiding in the house of kintu God kya muwendo is mungi something important mu bulamu bw'omukkiriza yenna. in the life of a Buli believer. lw'obeera mu nnyumba ya Mukama Whenever you abide in the house of God, waliwo by'owangula, there are certain things waliwo you defeat. Katonda There byakubuusa, are certain things God waliwo make you Katonda escape. There are byakusomosa. certain things God make you escape. Amiina. Amen. Era omulabe kyava alwana nnyo That is why the enemy fights so okulemesa much abantu abangi to fail many people okubeera mu nnyumba ya to Mukama. live in the house of God. N'olwekyo twebaza Katonda So we thank God atukiriza okubeera mu nnyumba that ye has enabled us to be in mu His linnya lya house. Mukama waffe In the Yesu. name of Jesus. Amiina. Amen. Amiina. Ya Katonda katumuwe engalo nnyingi Let's give God a hand clap. mu linnya lya Mukama waffe Yesu. In the name of Jesus. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Twebaza Katonda We thank God ku lwa semina gye tubadde nayo. for the seminar we had. Twebaza Katonda We thank God nti Mukama atuweesa omukisa that God blessed us okuyita musumba Zekyeri. through Pastor Ezekiel. Amiina. Amen. Wiiki ewedde tubadde naye. Last week we had him. N'olwekyo nebaza Katonda kuba abantu abasobola okubeerawo. So I thank God for the people that managed to be here. Kyensobola okukugamba oba okubagamba, What I can tell you, tokkirizanga kumanyiira Katonda. never allow to familiar God. Amiina. Amen. Ate ekirala tokoowanga kukola emirimu gya And Katonda. never get tired of doing the works of God. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Mulimu abantu abagenda ne bakoowa There are people that got tired okukola emirimu gya to Mukama. do the works of the Lord. N'agikozesa amaanyi And he does it naye with n'atuuka strength. ekiseera n'awummula. But the time comes and they rest. Amiina. Amen. Naye nga tewali amuwadde kiwummulo. But there is nobody that has given him rest. Kambabulira abooluganda. Let me tell you, brethren. Amiina. Amen. Ekiseera kyonna All the time, buli lw'okozesa obunafu whenever you use laziness, oba owadde omulabe you've given an enemy an gaapu opportunity ey'okukukuba. to attack you. Amiina. Amen. Mulimu abantu There are people, nga omulabe takulumba kubanga wayonoonye, the enemy doesn't attack you because you naye sin. akulumba kubanga buli lw'onafuwa But okukola omulimu gw'obadde osaanidde okukola. Whenever you become lazy to do the works that you are supposed to Amazima do, gali nti oba omaze okugwa, you've backslidden already. era Katonda aba alina omusango naawe. And there is a condemnation that is on you. Obumpimpi n'omulaba aba amaze okufuna gaapu. Even the enemy has gotten a gap to attack you. Amiina. Amen. Aba afunye gaapu ekulumba. He has got an opportunity to attack you. Amiina. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Obubbi buyinza okuba nga bwakugenda wala. Maybe you are a thief.
okuyomba kuyinza okuba kwakugenda wala. Maybe you are quarrelsome. Naye okuvanga Katonda yakuwa But obuvunaanyizibwa. since God gave you an authority, Amiina. Amen. Waliwo by'obuvunaanyizibwa okukola. there are certain things you are supposed Buli to do. lw'otabikola Whenever you fail to oba do owadde them, omulabe gaapu. you've given an enemy a gap. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Olunaku lumu One day, tulaba Dawudi. we see David. Dawudi yali agenda mu lutalo n'ejje lye buli David lunaku. had to go in a battle with his army. Naye Bayibuli etugamba But the Bible tells us olunaku lumu that one day n'anafuka okugenda n'ejje he became lazy to follow the army n'asigala ewaka and he remained at home ne yeebaka. and he slept. Bayibuli egamba nti akawungeezi The n'afuluma Bible says in an evening he went out ng'omuntu atalina byakukola as someone idle n'atambulatambula waggulu w'olubiri and lwe. he walked over the Lubiri. Amiina. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Kyava alengera wansi And he saw downward ng'omuntu eyali waggulu mu kalina waggulu ku lubiri as lwe. someone who was up, N'alengera wansi and he saw down omukazi eyali mu a kunaaba. woman who was taking her bath. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Bwe yamulaba When he saw kubanga her, yali bwereere. because she was naked. Amiina. Amen. Haleluya. Kyava akkirira wansi He sloped down n'agamba omusajja we, genda ompitira omukazi ali wano na wano mu kifo kino bwe kiti nawe waki. and told one of his men to go and fetch her. Amiina. Amen. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti omukazi bwe yajja The Bible says when the woman came, kubanga yali kabaka, because he was a king, kabaka n'amugamba njagala kwebaka naawe. the king ordered, I want to sleep Yeebaka with you. naye He slept with era her n'amufunisa n'olubuto. and even impregnated her. Amiina. Amen. Ennaku bwe zaayitawo When the days passed, omukyala n'agamba Dawudi the woman told David, n'afunye olubuto. I conceived. Amiina. Amen. Mukama yeebaza abooluganda. Amen. Amiina. Amen. Haleluya. Kyayisa bubi Dawudi. It made David bad. Amiina. Kyamuleetera okuyita omusajja we It caused him to call the man eyali mu lutalo. who was on the battle, N'amuyita and he called him. n'ajja n'amugamba genda osule waka ewuwo. He came and told him to go and sleep Ayagala at his house. asuleyo akiri olubuto lubeere asobole okulutuuma olulwe. He wanted the man to sleep with his Naye wife such that omusajja the kubanga yali pregnancy would be his. mutuukirivu But because the man yagaana was okusula righteous, n'omukazi he failed to sleep with kubanga his eggye wife lya Isirayiri alirese mu lutalo. because he had left the arm of Israel in the battle. Era bwe yamala okugaana When he refused, Dawudi bwe byamusobera David, when he got confused, yatuma ku mukulu w'eggye he sent to n'amugamba the armor commander omusajja oyo that man, olutalo we luli olw'amaanyi where the battle is strong, w'oba omusindika. put him on the front. Amiina. Amen. Oli yakola mukama we kyamugambye, And that man did what his master told him, omusajja n'afa. and they killed that man. Amiina. Amen. Byonna ne bigenda ku mutwe gwa Dawudi. They all went on the head of David. Naye ng'obuzibu bwonna But the problem, bwava ku butagenda mu lutalo mu kiseera ky'okugenda mu lutalo. it came because he didn't got the battle in the times of going to the battle. Amiina. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Kati omulabe yamuwa gaapu. So he gave the enemy a gap. Naye Dawudi singa yagenda mu lutalo Had he gone to the battle, tewandibaddewo obuzibu bwakwenda there had not been a crime of era sin, teyandibadde of fornication, n'okuyiwa omusaayi okutaliiko and musango. he could not murder the man. Amiina. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye ku lw'okunafuwa mu kye yali akola But because he became lazy in what he had to do, yawa omulabe gaapu. he gave an enemy a gap. Buli lw'olemererwa okukola ky'osaanidde okukola Whenever you fail to do what you are supposed ate to sitaani do, akuwa ebyokukola. the enemy gives you what to do. Amiina. Amen. Nolwekyo abooluganda So brethren, mbadde mbasaba I'm requesting you, tokkirizanga kunafuwa don't accept to become mu lazy kukola emirimu gya Mukama. in doing the works of the Lord. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Kubanga Katonda talemwe kukuteekako musango. Because the Lord will not fail to judge you. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Emirimu gye gijja kukolebwa His works will be done. ajja kusitula abalala He will raise other army, naye ojja kubeerako omusango. but for you will be passed on the judgment. Amiina. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. N'olwekyo tokkirizanga So never accept okunafuwa mu by'obadde okola. to be lazy in what you are supposed to do.
Amina. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Amen. Ate tunafuanga kungana. And never become lazy even in fellowship. Tugiranze nti seminar. As we announce that it's a seminar, the more you learn, the more you know. The more you know, the more you overcome. Amen. Most things, they defeat us because of our ignorance. Amen. But if you know, you get knowledge in the word of God, you understand knowledge, and you gain the strength of knowing. I swear by the truth of God, the enemy won't stand against you, because the knowledge you have is enough for you to defeat him. As Jesus went on the cross and was crucified, he went down in the grave and overcame the enemy, and he even took the keys and gave us the authority. If Jesus gave us the authority, we have the authority over every demon. Amen. But the demon is over you. The demon makes you cry because of ignorance. When you get the knowledge, you will see the demon fleeing from you. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. The children of Israel, when they were coming out of Egypt, the Bible teaches us that Moses sent 12 to go and spy the land. They went spied the land. When they came back, the Bible says that 10, they came with negative reports. Amen. The 2 out of the 12, they came with a testimony. I want you to look at these people. Satan has no authority, but it is you give him the strength. Tebirina manyi mulinya lya Yesu naye ababibi bita abo be babiwa manyi. Amen. The devil has no power. It is you that gives him power. I swear by the truth of God, the devil has no power. The devil has no power over your life. He has no power. It is you that gives him the power. Amen. Jesus overcame him on the cross. He overcame him in the grave. When he spent 3 days in the grave, he overcame Satan. Jesus rose with the victory. When he came to us, he said, I've given you authority. Hallelujah. Amen. Amen. They went 12 men. They surrounded the land. But when they came back, the 10 told Moses, we have been seeing ourselves in the land, and we saw those men. We were like grasshoppers before them. They are like humans. For us, we are like grasshoppers, because they are big men, they are tall, they are giants, they have strength. We saw ourselves before them. Waliwo mutabani waffe ejjo eyajja wali okuziika wali. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nze wanji nali mbadde nduddewo okumulaba. Obadde wayiseewo myaka mingi. Amen. Amen. No. Ogenda okumulaba ng'atuuka eri ku buliti. Ogenda omubuuza nabadde mukwata wano mu kiwato. Wano mu kiwato wambalirwa empale ng'ekifuba kyange kiwahaga kiwato kye.
Hallelujah. Amen. Amina. Amen. Ate iso ni guhagarana nawe. Ate iso okuyimirira naye asaza. Kugana nawe ukajya hirya. Cyagala okuyimirira naye wakiri oberesa eri. Nono gakondo kaganira nawe. Kati olono nyumya naye. Amina. Amen. Nangwa byibura kansanga nkaho gatuta gahagarara. Oli awo nansanga gatuti nayimirira wali netwenkana. Tukaramukanye gaho. Netubuzaganya. Ibituza bigahura. Ebifuba ne bisisinkana. Amina. Amen. Nono bano bagabo. Kati bana basajja bo bagiye muri kira gihugu. Bo bagenda mu nseri 10 birebaga kuri ba nyiri gihugu bali bera bakubali bananyine gwanga bakareba bameze nkuko nanjye nirebaga kuri uriya mwana nga balabanga bwe nali nera bakoli omwana nange. Amina. Amen. Hallelujah. No ariko bo barakabije ngo bo birebaga nk'iseni naye ate bo bakisusa nti bali bera banga nsenene. Amina. Amen. Birangije bahakanira Mose. Kati olwo ne bahakanira Musa. Baramubwira ngo hariya ntabwo twaje. Ne bagamba eri tetugendayo ko batumala kubanga batumalawo. Amina. Abagore bacu n'abana bacu abakazi baffe n'abaana baffe abatsemba bagenda kubasanyawo. Ntabwo turi bujeyo. Tetugenda gendayo. Bacanamo abantu umuriro. Kati ne bakumama abantu umuriro kugira ngo batajyayo. Nti baleme gendayo. Ariko havamo abasore babiri. Naye ne muvamo abavubuka babiri. Kandi gitangaje. Ate ekyewunyisa. Ni nabo bari abana mu bagiye. Nti nabo bali baana mu bali abagenda. Be bali abaana. Nibo bali bato kale. Be bali abato. Amina. Amen. Bose bagiye ari abantu bakuru. Bonna bagenda nga abantu bakulu. Ariko abarimo bato muri bo. Naye abali abato mu bo. Hallelujah. Yoshua na Kalebu barahagurutse bahamiriza Mose. Bayumuka ne bakakasa Musa. Baramubwira turakurahira ukuri kw'Imana. Bagamba tukulahira amazima ga Katonda. Bali abantu turaza kubarya. Tugenda kubalya ko umuntu arya umutsima. Ng'omuntu bwali akawunga. Umva ukuntu abantu batandukanye kureba. Ulira abantu bawukana mu ndaba. Bamwe birebaga ku bantu. Abamu bali beraba ku bantu. Bakareba babamezaho nk'isene. Ne balaba balinga nsenene ku bo. Ababiri mu 12. Ababiri mu 12. Bo babareba. Bo bwe babalaba. Bakabona bari bubarye nk'uko umuntu arya umutsima. Ne babalaba nti bagenda balya ng'omuntu bwali akawunga. Hallelujah. Amen. Aho niho dutandika. Kati aho twawukanira. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. Igitangaje. Ekyewunyisa. Cyahendeye babandi 10. Byakomekereza bali abalala 10. Kuko barebye batabasha kujyayo. Kubanga bo baraba tebayinza kugendayo. Batabibasha. Nga tebabisobola. Bahendeye badashoboye gushikayo. Bakomekereza era tebasobodde kutuukayo. Ariko bano basore babiri. Naye bano abavubuka babiri. Abarebye igihugu bakareba ubwiza bwabo. Abalaba obulungi bw'ensi. Barangiza bakareba abakirimo bakareba bari bubarye nk'urya umutsima. Ne balaba abalimu nti bayinza obalyanga akawunga. Bahendeye basohoye mu gihugu. Kyakomekereza batuuse mu nsi. Koko barya abantu barabarya nk'urya umutsima barabatsinda. Kubanga era bali abantu babalyanga ali akawunga ne babawangula. Barabarwanyije barabatsinda. Babalwanyisa ne babawangula. Hallelujah. 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 No, Satani no muhimbaraga. Kati Satani yegwa muwa amaanyi. Amina. Amen. Ariko Satani nta mbaraga afite. Naye yenga ye talina amaanyi. Amina. Igihe cyose aguteye. Ekisana kyonna bwakulumba. Ukavuga uti mu izina rya Yesu. N'ogamba mu linnya erya Yesu. Yesu yaragutsinze. Yesu yakuwangula ku Gologoosa. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. Ukabivuga utabifitemo ubwo. N'obyogera nga tobirinamu kutya. Ukabivuga ubikomeje. N'obyogera nga obinyweza. Ukabivuga ubifitemo imbaraga. N'obyogera nga obiteekamu amaanyi. Ukabivuga ubyemeza. N'obyogera nga obikakasa. Satani arakubise. Satani akuviira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu yensonga abantu bariho batanga ubuhamya abantu nga bawa obujulizi bw'ibintu bikomeye obw'ebintu ebinene ibintu byananiranye ebintu byalema. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Arashika hano atuuka wano tukamuhamiriza ko bishobotse kandi Imana ibikoze netumuwa obujulizi nti bisobosa ate Katonda abikoze. Yarangiza akabitwara kati bwamala n'abitwala ye ubitwaye abitutte biragenda bikamubishobokera agenda ne bimusobokera. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nawe ikiti kurusha nawe ekikukoya kikuluisa uracyameze nk'ababandi 10 okyalinga bali 10
ibuka baje ari 12 jukira bagenda bali 12 ariko 10 livayo ntibishoboka naye 10 ne bavayo nga bagamba tebisoboka tumeze nk'isenene kuri bo tulinga senene maso gawe musi senene yashobora kurwanya umuntu ikamutsinda kati ensenene yizo okulwanyisa omuntu ne muwangula ntabwo bishoboka tebisoboka ariko bari abantu twabashoboka nafe maso ga tetubasobola ni barebare bawanvu ni banini banene ni bihanda ntawe twabibasha banagwano bajayant tetubasobola yego haleluya amen amina ariko ababiri naye ababiri Kalebu na Yoshua baravuga ngo nukuri kw'Imana ne bagamba amazima ga Katonda bali abantu tubatere tubalumbe turaza kubarya tugenda kubalya kuko umuntu arya umutsima omuntu bwali akawunga nono ukureba kati nga bwolaba Katonda bwate bwakukolera yego iye ukureba nga bwobiraba Katonda bwakukolera nga bwokiriza Katonda bwakuwa nga bwokiriza Katonda bwabitwaza watyo uha imani cyo gukora yegwe awa Katonda ekyokukola Haki umbisha yuko yurebye yuko bidashoboka kati gobola bitabisoboka akindi Imana yagukorera tewali kakirala cyanakolera ubundi bihenda bidashoboka era bikomekereza tebisobose kuko amaze kurema ko bidashoboka kubanga wamaze okutonda nti tebisoboka